Katugende ku nteekateeka ya Salt Media ey'okujaguza emyaka 8 naku z'omwezi nga 3 omwezi ogujja. Olunaku olwaleero tutuuseeko embaale abatuuze batutegeezezza nti Salt Media bakozeemu omulimu ogw'amaanyi naddala bwe kituuka ku nsonga ez'omwoyo okuyita mu njiri ey'omusumba Aloysius Bugi ng'abamu ku bo batuyimbiddeyoko ku buyimba obutuyozaayoza. Salt at 8. Nga Salt Media tukyagendera ddala maaso nga bugolo okulaga nti ddala fesse eggwanga mu mpeereza tewalina omu asobola kutufubbalako nate abantu ab'enjawulo bakyagiyozaayoza. Yesu akuwa omukisa ogwo bulijjo osuula eddobo okwase bulijjo ogenda okuvuba okwase bulijjo osuula eddobo okwase buli ava wano gy'olaga okwase. Tutalazeeko mu bitundu okuli Mbale gye tusanze abasuubuzi abakola emirimu egy'enjawulo era nga Salt Media bajogeddeko ebigambo ebirungi okuzaama era nga bagamba nti yenna ntagambwa kabi ng'ekkuba erigenda mu ffumbiro. Everything divine. Ebisumuluzo byo biggulira mukisa. Omukisa ku Monday, omukisa ku Tuesday, omukisa ku Wednesday, omukisa ku Thursday, omukisa ku Friday, omukisa ku Saturday, omukisa ku Sunday. Omwezi gwa October gwonna gubere gwa bujulizi, November bere wa bujulizi. Shafik Madoe ono nno nga mutunzi wa ngoye ayimbiddemu ne Salt Media akayimba akagiyozaayoza ng'agamba nti emusitudde ku kigambo kya Mukama Katonda era obulamu bwe tebuli kye kimu. Happy birthday Salty, happy birthday Salt TV, happy birthday to you. Mbagaliza amazaalibwa amalungi Salt TV okuba nti etuweereza amawulire amalungi ng'esingako n'Embale kuba ffe tetulina TV. Nefe twegomako awo amawulire gaffe ne gatambulirako ku Salt TV. Mu mbeera y'emu abalala bagamba nti Salt Media yekyasinze naddala mu kuba ng'ewa amawulire agatali mu kyekubiira era ng'ebakuumidde mu kumanya n'okutegeera okwetoloola ensi yonna ne programs ez'enjawulo. Salt tuwa amawulire amasengeje ate netiwaaka yayo tebaako. Salt nnungi nnyo njagala kola amawulire ag'ekiro oluusi ono omwana w'omwami ne banne nga bwe batuweereza ku kutandika ssaawa 3 paka ssaawa 4 ez'ekiro. Muduuka Sam ono nno ng'avuga bodaboda mu kibuga Mbale agamba nti awuliriza Salt Media ng'akola emirimu gye era nga guno yagufuula ddala nga mulimo ate mu kiseera kya COVID-19 amawulire yali agafuna butereevu. Mumaze emyaka ziwera nga 3 nga ngiwuliriza era nga ngifunako nnyonyo emiramu ezenfunamu. Nafunyemu okuyiga okuva mu COVID okuzimba kwazimba okutandika ssaawa 4 ng'omwana w'omwami awedde paka ssaawa 6. Abalala bagamba nti Salt Media ebbango yaliwanika ng'enjogera ennaku zino eriko eri abavubuka era nga bawadde emikutu egy'empuliziganya emirala amagezi webanga bakwekuumira ku ntikko bakoppe Salt Radio wamu ate ne TV kubanga ze zikyakize. Mbagaliza mirembe myereere ate n'okubanga programu yammwe oba empeereza yammwe mutwongeramu ebirungo nga omanyi kyesinga okubaagaliza kubanga buli we mwongeramu ate muba mwongeddeko okukwata okusingako n'emabega w'embadde. Kyesinga okubaagaliza kubeera nga beeyongera okuwawula mitima gy'abantu n'okubateekamu obwongo obusuubira ebirungi mu maaso. Tebasobola kusuubira ebibi byokka nga tebamanyi ekijja mu maaso. Nyakagirako nga nayibe nga ikulaakulana isingeko ninaawo ki yongereko kuza mumoni kusinga niyesiirya. Byamakumbi Emmanuel, Salt TV, Omunyo.